twasoka tukulakulanya paka yadi ngewe mwala ban'ekisayi ky'omupiira kati bannayuganda we beeyagalira nine tusigala nga tulina ekizibu kino eky'omwala lwa nsonga omwala guno gubadde open. Mwala guno gwazimbibwa nga mutuufu ddala gwa kuyisa stormwater ne twesanga nti lwakuba guli open abantu basuulamu solid waste. Kati solid waste buli nkuba weetonya guzibikira gye gutwala amazzi ne gafulaadinga kyemuva mulaba nti ekibuga kibadde kifulaadinga n'ate nga buvunaanyizibwa bwaffe okukulakulanyanga abantu n'okukulakulanya ensi yattu mu Uganda mutukola ki mutuwangaale. Omwala guno ekyokubiri gubadde mukyafu nnyo nga mugulaba nga guyisa kazambi kungulu ekintu ekitali kya bulambulukufu era ekitali kirungi eri bannayuganda bonna okutwaliza wamu naddala abaguwangaalirako ebintu ng'ebyo bireeta obulwadde kwegamba omwala gubadde gulina okuzimbibwa. Wendaba ensonga ey'okusatu omwala guno enkuba weetonya gubadde gukulukusa n'abantu bantu bangi bafiiridde muno mu mwala guno lwa nsonga si mubikke n'ekyo ne kibaawo nti omwala guno gulina okukola ki okuzimbibwa. Olaba ensonga ey'okuna omwala guno mutufu ogutunuulira naawe nga woogulaba abaana ababadde babba obusawo bw'abakyala masimu babadde bajja ne beekweka mu mwala guno kane kibeera nga it's a source of what insecurity naye ate nga tetusobola kulinda bagwira kujja tukulaakulanyiza bintu nga bino nga ffe abawangaalirawo buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya ensi yaffe. Kati Mukama aba akuwadde obusobozi ddala mutuufu kyetaaga n'ovaayo n'olekera okukola ebintu ebikuyamba ng'omuntu wabula ebiyambe gwange n'okukola ki okutwaliza ewamu. N'ensonga twazimba ekisaawe kino kirungi nnyo n'ekisaawe kino abakafu bajja ne bakinspectinga mutuufu baakiraba nga kirungi era ne basiima ne FIFA certificate mwenna mwagira abaagituwe yensi yonna naye abasajja abajja ne bainspectinga wano abakaafu baagamba nti wadde ekisaawe kirungi nnyo tekisobola kubeera ku international standards nga kiyitako omwala nga guno oguli open lwa nsonga omwala guno gwa bulabe eri abantu bagenda okulaba ki omupiira gulimitinga access gusobola baleetera endwadde kwegamba it's an hazard outside the perimeters of a stadium era ne bagamba nti kyali badde kyavunaanyizibwa okuprovisinga okulaba nga omwala guno guzimba ebya gavumenti biba byakasowa tebitwala ku budde kwe kusituka n'engenda n'ensaba omukulembeze w'eggwanga nti olaba otya singa mba nkwatidde ku bannayuganda n'enzimba omwala guno omukulu nakkiriza kyova olaba tutandise omulimu guno ate mulabye eri ku sayiti abantu bonna betuwadde emirimu bannayuganda baganda baffe bannyinaffe naffe abaguzimba tuli bannayuganda so kya buvunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwanga buno okulaba nga tukulaakulanya ensi yaffe hamu ali omu naye tuba n'abantu nga 2-5 oba kakadde nga bakola ebintu nga bino byenkola nze nsuubira Uganda ejja kuva mu mawanga amaavu edde mu mawanga atagakola ki agakulaakulanye. So nze ekyenyumirizaamu kino kyenkola what we don't live forever naye mbaala njagala nti akaseera kemaze ku nsi alisti nange nyina omukulu ogwendeseeyo nga gugasse ku nsi yange nga Uganda ng'eŋŋombo weegamba for God and my what and my country. So sijja kugwamu maanyi nja kulaba nga nkwataganya nga nazimba ekisaawe nga ntwala obuvunaanyizibwa n'omwala tukatwala ne sensitive area that is from Kyaggwe Road paka wali ku fire it starts from there that's Kyaggwe Road up to fire that is Entebbe Road ninga wola abaana bonna bannayuganda so it is our project as Uganda tulina abaana bangi close to 4,000 people what tulina day shift tulina night shift naye nga tugulitainize obeera ano osobola okola it is 12 meters luli gwali mutono gwali around 6 meters katugwadde to aha kati omwala gutandikira kuli ne gujja ne gukomeno kati right now it is 12 meters ne tugwa flood control chamber kiba kitegeeza mazzi tegasobola ku flood. We projected at least minimum of 70 years water flow nga tubaze upstream ne downstream tuze tugustudyinga for some time mu research okulaba rains engeri behaving amazzi tukolesa genkanawa once it rains. So eventually tubadde ne studies nyingi ku mwala guno tunagukola kati that is what we are implementing now. Filtration centers mutujira silt ezo inspection chambers nga guwedde omuntu ayingira mugulimu amasannyalaze so it is easy to inspect nga ola modern channels ebweru Washington, New York kati benchmark gye twatutte bayinginiya baffe twabatwala ebweru ne bagenda ne bakola benchmarking in different countries mwalimu na Ivory Coast kuba ino omala gwe bakoze
nga guyita mu kibuga nga guno gwennyini. The main challenges were not just one. The very first one was the fact that it was open. So they were putting in solid waste. This was a channel that was designed to take storm water. But when you put in solid waste, that interferes with the flow. So it leads to blockages. That was one of the challenges. The next challenge was it was a form of insecurity. We had a lot of thieves snitching ladies' bags, phones, and hiding into the channel. So that one has been completely, totally eliminated. But also still from a general perspective, these utilities that are of the interest to the community, the solution should come from within. Should start doing these things ourselves and don't wait for donors. So it is very important if we as Ugandans can at least implement this fully to its capacity. We've just put a mere shear walls interruptions just for strength, for strength. But majority of it it's open. Open. Okay. So the stock, the retaining walls put in between their shear walls just to maintain that the strength of the channel, regardless of the volumes of the water. How do they clean it? No, we have inspection centers. We have entrances at different intervals. Even after 30 meters, you can access down. But those ones are just for controlled people that manage the drainage stock.